teri mwana wa minisita asomera mu UPE lwaki ate nga kirungi nange kinebuuza lwaki ng'ate kirungi njagala ombuulire oguzengege waka n'ogamba abaana nze temugimpa oyagala kutta baana ng'ate ennungi engege ogiguze nga tewunya lwaki oŋŋamba nti asaba oluguudo alina genda mu State House gavumenti kyatteeka omwana we mugulira sabbuuni oyagala toyagala oŋŋamba oti omwana gwenzala mbu ansabe sabbuuni oli agabe bw'olina genda mu palamenti nze ntuukayo wali nyeenya omuti muli ku nsawo zammwe naye tufa wansi bw'oŋŋamba nti ono omwana asomera essomero gyali asomera basasula $5,000 nga bamubanja omwaka mulamba kyaki mwe batuula okusoma bwe batuuka okusaba ne babafuluma wabweru eyo gavumenti eba nnungi nze nasomera mu UPE naye oyinza okuŋŋamba okwogera oluzungu okubala eddakiika 4 nga sisobola nze kama kwogera kuba abasomesa buli omwajja lwayagadde naye omuntu omu akwatageze n'abagamba munnonde nze ndi wa NRM ŋŋenda gendayo ndeete olimba olimba lwaki mulowooza nti fe abavubuka netusobola kufuga lwaki mulowooza nti abavubuka netusobola kufuga muve mu bwebyo ebyekyana ekito oye olwokuba bakuwadde omuti gwa sabbuuni osobola okuwozesa okumala omwaka gwekimanyi nti kiro ya sukaali yali ku 2,000 kati ya nusu kakaaga gwekimanyi nti omuti gwa sabbuuni gwa nusu kasaavu ogwali ogwa nusu 1,000 gomanyi nti wala amasanyalaze tekavaako naye abamu mulina sola temulina masanyalaze mu Uganda abalina ddaamu 3 omusirikale alina okukuuma eggwanga lyo akusanga n'akukuba eyo eggwanga limwagala lwaki mugamba mbeno NRM nnungi nnyo nga ffe tuli ku misinde agenze n'akola statement nga yakyana kito ogenda ng'olina emmotoka enkozi basooka wa mmoloka fenna tuli kyenkanyi abasiraamu tugamba istawuwa antadiru omwavu omugagga muyimirire ku layini buli omu tuteneze Allah ne mu ddwale bwe kirina okuba asoose yalina okukolebwako tebakola ku mugagga bakola ku buli muntu atuuka balina omukolako kwatwenkana mbagaliza byemunjagaliza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaja jokwatako mugalo jaji oyo kirase gavumenti nnungi emyaka 4 teri mwana wa minisita asomera mu UPE lwaki ate nga kirungi nange kinebuuza lwaki ng'ate kirungi njagala ombuulire oguzengege waka n'ogamba abaana nze temugimpa oyagala kutta baana ng'ate ennungi engege ogiguze nga tewunya lwaki oŋŋamba nti asaba oluguudo alina genda mu State House gavumenti kyatteeka omwana we mugulira sabbuuni oyagala toyagala oŋŋamba oti omwana gwenzala mbu ansabe sabbuuni oli agabe bw'olina genda mu palamenti nze ntuukayo wali nyeenya omuti muli ku nsawo zammwe naye tufa wansi bw'oŋŋamba nti ono omwana asomera essomero gyali asomera basasula $5,000 nga bamubanja omwaka mulamba kyaki mwe batuula okusoma bwe batuuka okusaba ne babafuluma wabweru eyo gavumenti eba nnungi nze nasomera mu UPE naye oyinza okuŋŋamba okwogera oluzungu okubala eddakiika 4 nga sisobola nze kama kwogera kuba abasomesa buli omwajja lwayagadde naye omuntu omu akwatageze n'abagamba munnonde nze ndi wa NRM ŋŋenda gendayo ndeete olimba olimba lwaki mulowooza nti fe abavubuka netusobola kufuga lwaki mulowooza nti abavubuka netusobola kufuga
muve mu bwebyo ebyekyana ekito oye olwokuba bakuwadde omuti gwa sabbuuni osobola okuwozesa okumala omwaka. Gwokimanyi nti kiro ya sukaali yali ku 200 kati ya nusu kakaaga. Gwokimanyi nti omuti gwa sabbuuni gwa nusu kasaavu ogwali ogwa nusu 100. Gomanyi nti amasanyalaze tekavaako naye abamu mulina sola temulina masanyalaze. Mu Uganda balina ddaamu 3. Omusirikale alina okukuuma eggwanga lyo akusanga n'akukuba eggwanga limwagala. Lwaki mugamba mbu no NRM nnungi nnyo nga ffe tuli ku misinde? Agenda n'akola statement nga yakyana kito bw'ogenda ng'olina emmotoka enkozi basooka wa mmoloka ffenna tuli kyenkanyi. Abasiraamu tugamba istawuwa antadiru, omwavu omugagga muyimirire ku layini buli omu tuteneze Allah ne mu ddwaliro bwe kirina okuba asoose yalina okukolebwako. Tebakola ku mugagga bakola ku buli muntu. Buli muntu atuuka balina okumukolako kuba twenkana. Mbagaliza bye munjagaliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaja gyokwatako mugalo jaji oyo. Kirase gavumenti nnungi. Emyaka 4 teri mwana wa minisita asomera mu UPE. Lwaki ate nga kirungi? Nange kinebuusa lwaki ng'ate kirungi. Njagala ombuulire oguzengege waka n'ogamba abaana nze temugimpa oyagala kutta baana? Ng'ate nnungi engege ogiguze nga tewunya. Lwaki oŋŋamba nti asaba oluguudo alina genda mu State House? Gavumenti kyatteeka omwana we mugulira sabbuuni oyagala toyagala. Oŋŋamba oti omwana gwenzala ngo ansabe sabbuuni. Oli agabe bw'olina genda mu palamenti nze ntuukayo wali nyeenya omuti muli ku nsawo zammwe naye tufa wansi. Bw'omwamba natono omwana asomera essomero lyali asomera basasula $5,000 nga bamubanja omwaka mulamba. Kyaki mwe batuula okusoma bwe batuuka okusaba ne babafuluma wabweru. Eyo gavumenti eba nnungi. Nze nasomera mu UPE naye oyinza okuŋŋamba okwogera oluzungu okubala eddakiika 4 nga sisobola. Nze kamwa kwogera kuba abasomesa buli omu ajja lwayagadde. Naye omuntu omu akwatageze n'abagamba munnonde nze ndi wa NRM ŋŋenda gendayo ndeete olimba. Olimba. Lwaki mulowooza nti ffe abavubuka ne tusobola kufuga? Lwaki mulowooza nti abavubuka ne tusobola kufuga? Muve mu bwebyo ebyekyana ekito oye olwokuba bakuwadde omuti gwa sabbuuni osobola okuwozesa okumala omwaka. Gwokimanyi nti kiro ya sukaali yali ku 200 kati ya nusu kakaaga. Gwokimanyi nti omuti gwa sabbuuni gwa nusu kasaavu ogwali ogwa nusu 100. Gomanyi nti amasanyalaze tekavaako naye abamu mulina sola temulina masanyalaze. Mu Uganda balina ddaamu 3. Omusirikale alina okukuuma eggwanga lyo akusanga n'akukuba eggwanga limwagala. Lwaki mugamba mbu no NRM nnungi nnyo nga ffe tuli ku misinde? Agenda n'akola statement nga yakyana kito bw'ogenda ng'olina emmotoka enkozi basooka wa mmoloka ffenna tuli kyenkanyi. Abasiraamu tugamba istawuwa antadiru, omwavu omugagga muyimirire ku layini buli omu tuteneze Allah ne mu ddwaliro bwe kirina okuba asoose yalina okukolebwako. Tebakola ku mugagga bakola ku buli muntu. Buli muntu atuuka balina okumukolako kuba twenkana. Mbagaliza bye munjagaliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaja gyokwatako mugalo jaji oyo. Kirase gavumenti nnungi.